batuusa ku ssula egamba nti Wakka aliwa. Wakka ye aliwa. Ziwambaza yagenda yeesika ate asange banne nga bwe baali bateesezza. Yo essaawa endagaanye yali eyiseeko naye nga si nnyo. Naye abaana atera okutuuka awali omuwafu n'alengera emmotoka gye yeefaanaanyiriza okuba eya poliisi ng'ejja Kapaalo. Bwe yali emuyitako n'alabanga Magambo n'omusajja omulala ku mutto ogw'emabega. Ziwambaza emmotoka yagigobereza amaaso n'agyetegereza. Yandibanga Magambo ddala. Abasirikale bandibanga bamuyodde bannange. Yatebateba atera atuuke ku muwafu. Bwe baali balagaanye okusisinkana akakase yagenda okutuukawo nga Kimyanku ye mugabe. Wakka naye yali taliiwo. Wakka aliwa. Tanatuuka butuusi oba agenze oba bw'alengedde abasirikale n'aduma. Tabanga yatuliddemu olukwe n'atemya ku basirikale nti ku ssaawa 12:30 tujja kubeera ku muwafu. Ziwambaza bwe yalindalindako nga talaba n'afunyamu n'akwata eriraga ewa Wakka agenda abuuze akakasa oba ddala ye yawendulidde Magambo abasirikale bamukwate. Mpozi n'ekirala nga kyayagala okumusimaasimamu Wakka alaba oba asobola okumubuulira erinnya ly'omutemu. Ziwambaza bwe yatuukira ewa Wakka ng'obudde butandise okukunira. Oluggi lw'enju ya Wakka olw'omu bwenyi lwali lusibe nga n'akaddirisa kali nga nako kasibe. Ziwambaza yakonkona ku luggi nga bw'ayita nga teri kanyego. N'ayongera okukonkona n'amaanyi nga teri wadda amuddamu. Kyeyava yeetooloola n'adda emmanju n'akonkona ku luggi lw'emmanju ng'era tewali kanyego. Kati munda mu nju mwali temuli kamunyeenya nga mukutte ekizikiza. Ziwambaza yeewonaganya yekkanaga nti kale obanga Wakka ono mwali nga asirise busirisi anaatuusa ekiseera n'afuluma. Oba ali wabweru era anadda alimbye nze nja kumukuuma. Yalaba akafo akalungi waalabira emiryango n'emmanju ne yeewogoma awo. Yakuumira n'eddakiika mmeka nga 40. Aba ali awo nga teriri busa. Nga teriri busa. Omuntu bw'ataasobola kwetegereza bulungi olw'enzikiza eyali ekutte yali mu kigero ng'ekya Magambo yajja atambuza amaanyi ng'akuba emisinde ka. Yeetoloola enju n'adda emmanju. Bwe yatuuka ku luggi lw'emmanju n'akonkona. Yakonkona emirundi wagindaba. N'asirikamu. N'addamu. N'asirika n'alekeraawo. Waayita akaseera mpawe kaaga Wakka n'amuggulira. Saba akasajja kaalimu munda. Ziwambaza yeewuunya nnyo laga nti nga ndyokanga n'enkuuma eyo y'enkonkona yaabwe. Oli bw'akonkona engeri endala Wakka ategeera nti oyo omulabe. Era oyo tamuggulirawo. Era kyeyava tanzigulirawo bwe nakonkona so nga Wakka yali mu nju kati njize. Munnange omugenyi bwe yayingira oluggi ne baluzzaawo. Oba oli awo n'okulusiba ne balusiba. Ziwambaza naye yayanguwa mangu n'agenda ku luggi n'alulumika. Yali tawulira bulungi ku luggi bwe yali nga tawulira bulungi ng'awulira kuvuuvuuma kwokka. Kyeyava adda ku kaddirisa nawo era nga tawulira bulungi kyokka nga awulira ebigambo ebimu. Yawulirayo tofaayo neesiga nkugambye nti mukwate poliisi nkuwonyezza tewali ayinza kukumanya neesiga mpanna ekyange. Sebo nga bye bigambo ebimu byawulira. Kale nkya tofaayo okuwonga kaŋŋende baayi. Bye bigambo bye yawulira. Ziwambaza bwe yawulira ng'omugenyi wa Wakka asiibula n'adda mangu mu kafo ke n'asirika. Munnange Wakka yaggulawo katono oluggi munne n'afuluma. Ate n'aluzzaawo mangu nnyo n'alukuniza era munne teyamuwerekera. Omuntu ono Ziwambaza yamwekaliriza nnyo ku mulundi guno. Yali muvubuka nga wa myaka nga 20. Bwe yamalako olujja n'adda ku mukono ogwa kkono n'aggwerayo. Wayitawo akabanga katono nnyo.
Ziwambaza n'awulira akapikipiki nga kapapalira eyo omulenzi gye yali alaze. Ziwambaza yeebuuza mu mutima gwe nti Wakka ono anaaba atya? Lwaki bwe nakonkonye ku luggi yaganye okuggulawo? N'akonera mu nju ng'ataliimu kiki kye yeekengera, ye lwaki ali mu nzikiza? Tayagala abantu bamanye nti mwali. Kiki Wakka ono n'omugenyi we banaabaamu ngeri ki? Balina ekintu kye bakukusa bombi, nteekwa okukizuula. Omulabo ono sebo, omulabo ono Ziwambaza sebo bw'ali omubuuliriza asinga ne poliisi. Nteekwa okukizuula, nteekwa okumubuuza ekibakukusa n'omuvubuka oyo, n'okumubuuza oba ye yawendulidde magambo abasirikale bamukwate. Kanindemu katono ndyoke ngende nkonkone ku luggi ng'omuvubuka oyo bw'akonkonye ajja kulowooza nti yakomyewo taleme kuggulawo. Olunaggulawo bw'ati ng'enju njeesogga. Nagala okumanya nga nze ziiwa nga ndi munda. Era munnange bwe yakola yalinda ne wayitawo eddakiika nga 10 n'agenda ku luggi lw'emmanju n'akonkona mu ngeri asirisaamu n'addamu. Wakka n'amanya nti kyekyo ye muntu wange. Kati bwe yalinda n'awayitawo eddakiika n'agenda ku luggi lw'emmanju mu ngeri y'emu era ddala n'akonkona ng'omuvubuka oli yali yakagenda gye yali yakonkonye. Wayitawo akaseera katono nnyo Wakka n'aggulawo. Yaggulawo Wakka. Olwaggulawo bw'ati Ziwambaza oluggi n'aluwagika engatto okutera n'okuzibula nga tali munda mu nju ya Wakka. Wakka yali agezaako okumutangira aleme kuyingira. Ziwambaza n'akasindika eri ali Ziwambaza tomumanyi ekiwago. Akasindika eri n'ayingira. Wakka yajooka n'abuuza mu ddoboozi ekkangufu nti ani amukkiriza okuyingira mu nju yange? Fuluma mangu! Fuluma! Nnyumba yange walaga gyesogga otyo. Munnange Ziwambaza yakakwata n'amaanyi n'emikono gyombi nga bw'akagamba kakoleze mangu ettaala. Olaba akusinga wakukubya gw'olina gwo. Koleza mangu ettaala. Wakka yali akangaza nti tejja kugikoleeza. Ziwambaza n'atandika okumunyoola emikono. Ekyavaamu Wakka n'awanjaga nti ndeka sebo, lekeraawo, kanjikoleeza sebo, kanjikoleeza ettaala. N'akagikoleeza. Munnange bagenda bombi mu ddiiro n'akoleeza kattadooba ne batuula ku mwasajjute nga bagasimbaganye. Munnange Ziwambaza yamugamba nti kati njagala ombuulira amazima. Gwe wawendulidde magambo abasirikale bajja bamukwate? Wakka yanyeenya omutwe nti nedda sinze. Ziwambaza n'amukemekereza nti okakaseerera sigwe, Wakasa sigwe. Ko Wakka nti sinze. Alenze nze nkola ebyo? Ziwambaza yasituka mangu n'akakwata emikono n'akanyoolanyola n'akagira gye. Atawa amaanyi wengaagalira. N'agiza gye gitalira ntungo n'amugamba nti leka kunnimba Wakka, mbuulira lwaki wazigiridde abasirikale omwana magambo waali. Wansimbi nno ziri ze bakusuubiza mu kirango kye baayisizza. Bwe yali amaliriza ekibuuzo n'ayongera okumunyoola Wakka n'awanjaga nti wowe amenya omukono taata totta munnange t'omukono gwange. Nga kaali kasajja luyongoyongo katali muwadde olugundi. Saagala busajjasajja obwo wakatindika eri ne kagwa eri. Ko Ziwambaza nti okukuta mala kuddamu bye nkubuuzizza ate nga tonnimba. N'ayongera okumunyoola omukono. Wakka n'addamu nti tebalina kye bampadde. Wakka n'asirika. Talina kye yayongerako. Ko Ziwambaza nti tebalina kye bakuwadde, ekitegeeza nti gwe omuwendulidde abantu abo tebakuwadde wadde nusu ne bakutebuka ko kitegeere. Wakka teyaddamu kigambo kyonna. Ziwambaza yamubuuza ekirala nti ani gw'obadde oyogera naye? Wakka kwe kwekaza nti Eddi ogamba ddi? Nga tamanyi nti gwe yabadde ayogera naye Ziwambaza yamulabye. Ko Ziwambaza nti eddakiika nga 10 eziyise. Wakka yaddamu nti mbadde neeyogeza nzeka. Okulaba akasajja kasaagala busajja bukulu mu myaka buli bwe buti. Ko Ziwambaza nti nedda tonnimba, obadde oyogera n'omuvubuka abadde ani? Wakka yakona n'akona. Ziwambaza yamukanulira amaaso n'akangula ne ku ddoboozi nti oganye tombuulire. Era Wakka teyamunyega. Ziwambaza yamugamba nti nze nga bwe ndaba mwembiriri gwe n'omuvubuka oyo
mulina ekintu kye mukukuta nakyo, gwe lwakyo omuvubuka oyo yandi kukyalidde ekiro, ye gwe lwaki wandibadde mu kizikiza ng'olinga atayagala bantu bamanye nti mwoli mu nju. Wayogedde ku ky'okumuwonya, kiki kye wamuwonyezza? Wayogedde ku ky'omuntu abasirikale gwe baakutte, oba kira totegeeza magambo, wabadde otegeeza ani? Ye ensimbi kira z'omusaba zaaki? Si lwakubanga wawendulidde magambo abasirikale ne bamukwata? Bwe kiba kityo, lwaki omuntu oyo yandyagadde magambo akwatibwe? Wateekwa okubaawo ensonga. Nimbye Waka yanyeenya omutwe gwe n'agamba nti nedda, ensonga sigimanyi. Kozi wambaza nti oba togimanyi nze nsobola okugiteebereza. Mu kulowooza kwange oyo eyaguliridde obuulira abasirikale magambo waali bamukwate yandibanga ye yatemula Ngalonsa. Omuntu oyo mbuulire erinnya lye. Waka yatunuulira Ziwambaza n'amugamba nti olina ky'otomanyi oba ky'ototegeera. Nze okubuulira omuntu yenna ekintu eky'omunda oba eky'ekyamanga ekyo omala kumpa ssente, naye sibikkulira bwereere byama byange. Naawe oba oyagala nkubuulire ebisinga ku ebyo bye nakubuulidde, olina okukwata mu nsawo n'obaako ky'ovaako. Awatali ekyo byerabire. Ziwambaza yagalula omukono amubwaguliza oluyi. Waka n'amulabula nti togezaako. Bwogeza n'onkubako ne bye mbadde ngenda okukubuulira onooba obifuuye mu ng'ombe. Ziwambaza yassa omukono gwe n'amugamba nti omululu gw'ensimbi gw'olina guyinza n'okukutunza omwana wo oba nnyoko. Kale mbuulira, oyagala nsimbi mmeka? Waka yamuddamu nti luli kira tukkiriziganyizza siringi 2 ate ebintu ne bigootaana. Wampaddeko siringi 5 ne wasigala siringi 15. Kati ndowooza mala ganzijuliza 2 ezo zinammala. Anti n'omuganda agamba nti okulya ennyingi si kuggwa maddu. Ziwambaza yabala ensimbi n'azikwasa Waka n'amugamba nti kale ziizo, tandika okumbuulira. Mbuulira erinnya ly'omuntu eyakuguliridde owendulire magambo abasirikale. Waka mu kiseera ekyo eyali akyabala ensimbi ze baali bamuwadde nga yenna amegeredde essanyu lyalina likirako ly'omwoki wa gonja. Teyaddamu mangu. Bwe yamala okuzibala n'azisonseka mu kimeeme ky'ekkanzu ye n'asiba eppeesa ey'oku mumiro ne yeetaanya bulungi. Bwe yamala kwe kugamba Ziwambaza nti ono nsonyiwa, siyinza kukubuulira linnya lye, sisobola. Ko Ziwambaza mu ddoboozi ekkangufu ennyo nti ogambye ki? Waka kwe kuddamu nti lindako, nja kukunnyonnyola. Siyinza kukubuulira linnya lye kubanga sirimanyi, naye nnyinza okukubuulira ebintu nga 2. Ziwambaza yabuuza nti bye biriwo ebyo? Waka yaddamu nti okusookera ddala byonna bye nakubuulidde bituufu. Ziwambaza yabuuza nti biki ebyo bye wambuulidde? Waka kwe kuddamu nti nakubuulidde nti Ngalonsa teyattibwa mubbi, wabula omuntu eyali amumanya endya n'ensula, era omuntu oyo muvubuka. Ziwambaza yabuuza nti ate ekirala? Ko Waka nti byebyo byokka. Singa ogenda ku Kyondo Kagirikacha College n'ogezaako okubuuliriza ojja kumanya ebisingawo. Ziwambaza kwe kumugamba nti leka kumbuzaabuza, ate Kyondo Kagirikacha Wakako ajja atya mu by'okutemulwa kwa Ngalonsa? Ko Waka nti Elisa Ngalonsa yali musomesa mu ssomero eryo. Ziwambaza yasituka ku ntebe n'agamba nti kale kantuukeyo, naye sikwesiga n'ebyombuulidde byonna biyinza okuba eby'obulimba. Kati oyinza n'okuba ng'onsiba kantuntunu ku maaso nveewo okole ebirala. Kyenja okukola nja kukusiba oleme kudduka nga ngenze ku ssomero, bwe nadda nga nkusumulula. Wakayima ne wango. Awo ku bbali waaliwo omuguwa. Ziwambaza yagukwata n'asiba Waka amagulu n'emikono n'agisibira emabega, n'azzaawo oluggi lwa wakati n'afuluma emmanju. Yadduka Zambu okutuuka ku loole we yali agirese n'avuga ng'ayolekedde Kyondo Kagirikacha College. Yagenda Kapaalo atera atuuke n'okudda nga Waka tannafuna magezi geesumulula.